buli somero genda bwoba olina abaana basatu ku masomero ag'enjawulo genda ku buli somero bajja kuwa foomu yemu efaanagana naye nga buli omu agyogerera bubwe bw'oba wagisayininga nga tomanyi n'okubayo omwana ng'omwana tebannamugema dduka waliwo Buddo ye yakaabye dda bannaye nga nabisayininga naye omwana ne bwe mugamba adduke ati geeti osooka n'oyita ku geeti esooka kakati ate nemunda era ne bateekamu akatimba mulimu geeti kakati ne badde era mulimu geeti kakati ate era ne mu gundi era mulimu geeti kakati ate ne munda eri mu gundi era nayo waliyo geeti kati omwana talina na waabuuka kudduka omwana bagenda mugema kati ate ne mudde omu mwennyini namwe era mulimu geeti kati ate naye era mulimu geeti kati nze mbakolere ki twabagamba temusayininga kifoomu kijja bw'oba omanyi wakisayininze genda oggyeyo omwana Uganda senga tubadde naye museveni atujooga ati abazadde mwena senga mujja abaana bamwe ku ssomero kati ne mugamba tebagenda kukola bigezo kututtira baana bonna ne mubajjayo obudde okukyenkya nga amasomero gono namerere ebyo bifoomu ebyo biddamu ttambula ebyo wabula buli omu ali nze nagamba dda nti omwana wange bwe batuuka okumugema we bati ankubire wasayininga obuwandiike bwo bulaga wasayininga dda wakkiriza ate akukubira eki ajja kukubira nga amumaze kiri ekipapula nga bwakisayininga omwana tumaze okumugema ekyo ajja kikubuulira naye mbona mugamba wano mukumugema onkubira nga tebannamugema bajja mugema bw'oba wasayininga naye njagala nga saakisayininga mukwate omwana wange mumugeme nja kwokya essomero mwemusaaga now batata ba UPDF mbaniriza ngenze ku UPDF wabaddewo ekomyewo waliwo research ebadde ekolebwa etutte emyezi ng'ekolebwa njagala okubeebaza mwenna aba UPDF olw'okurespondinga obulungi n'okukkiriza research yaffe n'etambula bulungi mu buli nkambi mu buli ditaachi mu buli barracks mu buli unit mu buli battalion mu buli koyi mu buli kantu konna mwebale nnyo mu buli kampani mwebale nnyo mwebalire ddala ate temuggwamu ssuubi kino kitwakitegedde kiwedde mwe mwesirikire olaba mu protectinze information eno nebeera nga erina kwogerwa omwogezi wa UPDF muli basajja nnyo eyo gundi mugiyise akakabonero mukayise if you can protect the information paka ku point esembayo muli basajja nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga okubeesiga kubeera kutono kubanga mulimu bambega mulimu simanyi ba IO naye bwe muba musobodde mwenna okutuukibwako research eno abasobodde ne mugi protecting up to now mukama bawo omukisa muli basajja nnyo ate mwagala eggwanga lyammwe kubanga mbadde amatu gali ku ttaka weegatimpulire teriyo yadde kintu ne museveni kati agenda wuulira kipya wangi ate ati ali luddawa ne Katabi twatuuse in fact twasembedde Katabi tugenda kusembera Katabi eggulu kati oba abuuza obuyo mwana yogera biki Yesu yagamba nti ebyo mbyogera bali bwe bawulira baleme okutegeera naye mmwe mutegeere ekirungi ate mmwe mubitegeera munnaye naye bali basigala tebabitegeera Yesu yagamba ekyo nkikola bali baleme bitegeera tugenda kusembera Katabi eggulu okitegeredde now bw'oba olina omuntu yenna ng'ali mu UPDF nga muntu wo mutandike okubabuulira tubayambe tutandike okubabuulira obulungi bw'eggwanga lyaffe Museveni yabatemako n'abateeka mu kitundu bali bokka bali mu nsi gye batamanyi
n'abayagala abawulira nga baagala okukikyusa tebalaba mawulire tebalaba mawulire tebamanyi kifo eno bali ku planeti ndala tebamanyi na bibeerawo bamugamba yambala abaana bagenda ku kibuga buli gwosanga mu kibuga leero bagenda ku kibuga buli gwosanga mukube bo bajja kutaasa mu ssebo ebyo bye bakola babikola bataasa mbuno mugenda kwokya ekibuga baba bataasa Kampala tebakimanyi nti nno baba baleese batta naye mulimu ababuuse ababuuka kati wulira risaaki ekoleddwa buli muntu naddala abantu b'omu northern part of Uganda I repeat and some part of eastern part okuvira ddala mu Teso Arua Blangi Acholiland eyo pulobulemu ya Uganda eri eyo wammwe pulobulemu y'okukyuka kw'eggwanga mu UPDF eri eyo wammwe. 1 research ekoleddwa bulungi ekizibu kya Uganda kiri wakati w'abantu northern part yonna katugiyite northern part eyo katugitume northern part eyo simanyi Sebeyi simanyi ani eyo kati ekizibu kya Uganda kiri wakati wa eggwanga ly'Abanyarwanda eriri mu UPDF n'abantu abava mu northern part of Uganda. Eno research ekoleddwa mbabuulira si byakusaaga. Etya Abanyarwanda abali mu UPDF abasinga ate si bonna bawulira nga Uganda baprotectinga kolone yaabwe bawulira nga ani Lugard bwe yabeeranga e Kampala nga protectinga ekintu kya Queen. Omusajja ni Kohenizi bawulira nga bakohenizi ab'omulembe guno abaprotectinga ekintu kya Rwanda batulabanga kolone ya Rwanda sebo era tebaagala ddala kintu kyonna kikwatagana ku change kubanga baprotectinga ekintu kyabwe babatuma ku protectinga ekintu kyabwe tekiyiika abo bali awo bamu. Gurupu endala ye gurupu eyo gye tutuumye northern part of Uganda okudda eri eyo Arua Sebeyi simanya ani nabo bafuuse kizibu ku nkyukakyuka y'eggwanga mu UPDF. Mbabuulidde bali bafuuse stumbling block kati gwe omuntu ali eyo ng'olinayo wa UPDF ali eyo nga baawo mukwano gwo mukyala wo baaba wo taata wo jjajjaawo omanye omusaayi guzitowa okusinga amazzi sibwe bagamba guzitowa okusinga amazzi so osobola ne waba mukambwe atya osobola okumunya n'omugamba naye gwetobira nga tayagala biwulirako omukyala nkakanya namugamba ni naawe kakati tolaba bino ebintu bwe bitambula nakuwuliriza kati ezo ze structures mwe tugenda okutandikira. UPDF ebasabye mugiyambe ate nammwe bayambe buli omu agenda kuyamba munne wamwetaagira. Bino ebintu byenjogera record biri mu buwandiike mbabu